gala kwekatafuddeyo oba munna ategedde oba tetegedde akikuteekako buteesi kibeereko lwakabi kubanga kiriwo kwegamba abantu abamu kye bava bagamba ekintu kino ekigambibwa nti abazungu balina ekintu kyokwagala okufuga ensi yonna nga bakuumiddewo obwakabaka bumu bwokka obwebungereza ng'abalala bonna bupulezidenti kwegamba nti ono kwegamba akantu akatono akali wansi wa kabaka nga waliwo ako ka pulezidenti kwegamba kayite akatuula ku gundi ne kabeerawo nga kekatudde kekawuliriza kubanga kati bw'okijjamu preside kiba kitegeeza nti yalabirira yakubiriza yaliwaawo mu kitundu ekyo kwegamba talina nnyo bitiibwa byeyina he just presides he's there is the president kwegamba nga naye oli yennyini omuntu ali walala kwegamba nobunabunana bubeera nga bugundi bwe bupaapi kati abantu abamu kye bava bagamba nti ekyo kyennyini kyekigendererwa nti era kyayiyizibwa mu 1933 ne batandika okukola ku kintu kyabukakyo bula nti yo omulaba aludde ebbanga nga pulaani yagigoba bwe bibanga ebyogerebwa ebyo byonna bituufu naye kwegamba n'okubiwakanya tolina kyogira nankani tolina bw'otandika obiwakanya tolina gyogenda kujja bintu byojja kuteekawo n'ogamba nti biwakanya olw'ensonga eno oba olw'ensonga eri kubanda bakino banda bakiri kubanga byolaba ne bajja ne babikakawo ebintu ebyo lwaki okaka lwaki toleka omuntu n'ategeera ekintu kyakola kubanga kino kintu kyatukanyuka mu butategeera bw'amaanyi nnyo kati bajja ne bagamba abantu bangi nnyo ate bakiwaako obujulizi wali gundi Sheikh Kamuleke Haji Kamuleke yakiwaako obujulizi nange batugamba nti nno ffenna tusobola okufuuka bakabaka ekintu ekyo kya bulimba nnyo manyi sitaani alimba nnyo bagamba n'abantu abali mu Amerika nti buli asobola okubeera pulezidenti nti wano waliwo opportunity and opportunity buli asobola okubeera pulezidenti obulimba obw'enkukunala genda otunule ku gundi google up obuuze kompyuta obuuze nti neetaaga ky'okufuuka pulezidenti wa Amerika ojja genda okulaba nti oteeka okuba nga wamala at least high school okitegedde kati abo abatamala high school n'abatasoma babajeemu kyebava bakuleeta nti oteeka okuba nga olina ssente zigenda okukola campaign awo millions nga 2 eby'Amerika bavuddemu ne baga nti oteeka okuba nga osusse emyaka bwegiti awo abalala millions nga zizo zivuddeko kati nti oteeka okubeera nga olina buli kati saako n'ebintu byebasaako nti Amerika tebaagala ka president kampi tebaagala kati nga gwalaba mu kifaananyi Sarkozy bwe yali nga akangalala kubanga bwe baali bayimiridde gundi ono ani Obama ne mukyala we n'omukyala wa Sarkozy nga Sarkozy ali eno wansi alengera balengeri n'akangalala n'ayimirira ku gundi ku nnyindo z'engatto ze kakati abannamawulire ne bamukuba ekifaananyi nti wuuno akangaladde yagala nti temugenda ne ŋŋenda naye bwegamba ngeeta ebyewaffe tebirina nsonga obufuzi tebuva mu buntu buwanvu bwenkanawa naye bo bali bakipima ani asooka okuyingira oluggi ani asooka okufuluma balina ebintu byebakola nti bw'okwata ku buno ku kibaga oba omujooze bw'okola kibuga balina ebintu byabwe bingi nnyo ebiyingira mu nfuga zaabwe abantu baffe bye ogenda n'ogwa mu kintu nga tokitegedde byonna nga bikumalirako gundi wano waliwo lumu omwami yali we Isirayiri ndowooza yali ne gundi ono baali bagenze ndowooza kubako endagaano gye basayininga mu Amerika yali Arafat kakati bwe bagenda okuyingira kati bo abeeruddeyo balina ekintu naye nabana abazungu babigoberera ebyo nti asooka okuyita mu luggi yabeera omunafu kati omupulezidenti wa Amerika nga bagamba nimuyiteewo kati ye nga host of course bo bano balina okusinga okuyingira gundi yagaana wa Israeli okuyitawo n'Arafat n'agaana okuyitawo kati buli omu kyeyavaga munneeyitawo kyebava batandika okusindikaganira ddala kwennyini kati gundi oyo Clinton kyava ayimiriza ye n'ayitawo n'ayingira kati nno kyebava basigala bano nga bali ebweru bagira nankani kati ate awo sijjukira bulungi naye kakati omu ku bo n'agira ki n'ayingira kwegamba waliwo ebintu bingi nnyo ebiyingira mu nsonga eno ey'obufuzi buno obw'abapulezidenti n'ebibiina na biki ebigenda mu maaso kati bw'ogenda okumala okulaba nga bamaze okulimba buli muntu yonna nti osobola okubeera kabaka
awo ne balyoka bagenda ne basumulula ebibiina byabwe ebyo nga babagambye nti nokati okulwanira independence muggula ebibiina. Ekintu ekikulu ekisookera ddala mu byonna nti kati abazungu ne balyoka bayita eno nga bagamba musaazi gulawo wammaawo ekibiina, gundi naawe gulawo wali ekibiina. Abadipi nabo ne bagulawo ekibiina kyabwe nga bwetuwulidde kubanga gundi yali ayagala okuwolereza abakatoliki. Kati ekibiina ekyo kyennyini ekyobufuzi naye nga kiyimiridde ku kuwolereza abakatoliki, kwegamba sigamba nti nno kati bagamba nti truth and justice yegundi yakyo bwe mba nzijukira moto yakyo ne bwegamba truth and justice eyo bwobanga ddala beeri kiwanuka ofaayo. Lwaki otunuulira abakatoliki bokka? Lwaki togamba nti n'abasiraamu bambi nabo tebalina kibiina? Abaganda bonna bebenga bye bafuna ate abwakyusa obuwangwa awo era nga bwe tubiwulidde n'akyusa obuwangwa kati ebifo bigabibwenga emmengo n'ebifo ebyenjawulo nga bitusinzira ku madiini. Kwegamba laba bwatuga ebika kubanga luli ate ebika byo tebizikamugwa naye balonda abasiraamu ne balonda abakatoliki emirundi 10. Kakati laba Munywala Nyamuli yali mukatoliki, gundi Walusimbi mukatoliki, ye gundi Nkanji muki loza Nkanji Protestant, Mulika ali Protestant. Kati dilo twalina Katikkiro Musiraamu, dilo twalina Katikkiro mu Adventist, dilo twalina Wanji Nkanji ndoza naye mukatoliki. Nkanji naye mukatoliki. Oyegede nefobola tetukayananga kwegamba tulinga ekiga nti fe Abaganda abatafaayo abatali mu madiini ago tuli bajega. Kwegamba ekintu ekyo kiina endabika gye kirabika obubi ndikakati n'emirimu egyokukola mu Bwakabaka tugikole mu madiini ng'amadiini agamu tegafunye. Kwega tugende e Roma bwe bakola oba mu bitundu ebirala ebyensi wajye bakola ekintu ekifaanana bwe kityo kubanga bo bakikola oba bakikola kubanga obulamu bwabwe buyinza okuba nga bwatandika Yesu amaze kujja. Nemuleka omuntu alina obusobozi nemuleka omuntu alina obusobozi nemugenda muteekawo omuntu nti olwokubanga wa ddiini. Kakati mukulu Buganda badde ayogera ku ebyo by'amasomero. Amasomero gennyini abazungu baayogeranga nti amasomero gano gatuyambye nnyo kubanga mwe baayimanga okukunga abaana mu madiini. Kati ate nga mu madiini bwe bayima okukunga mu bibiina by'obufuzi. Okitegedde kyekyafula ebibiina by'obufuzi okuba nti ate ng'ebintu byonna bikola mu bubibbi. Singa gali madiini ddala nga gasinza Katonda omu ow'ebutonda ngeri Katonda nga bamusinza Katonda bwe tukola mu mawanga. Bannange genda osome ku Bayibuli teri Katonda we yagambira nti abakatoliki aba Protestant oba baki. Katonda agamba nti Abaganda, Katonda agamba nti abagundi Ethiopia, Katonda n'agamba nti no Abamoabu, Abaisirayiri. Katonda atuyita mannya gaffe ng'amawanga. Era bwatyo bwagala tubeere tumusinzize wamu ng'eggwanga. Kaakati ekintu waliwo kyo mukulu omwanjuzi kyayogeddawo nti abantu ba Buganda abantu abagundi bano abantu Baganda bangi abattibwa mu byobufuzi bino eby'ebibiina bya gundi ebyebibiina obwobufuzi bw'ebibiina. Naye ate nentunuulira nti ate tunuulira abantu aba Uganda naye nga nabyo bwa bibiina bya bufuzi bo nga bawangadde. Amindi yafiira kwebekasi ku kiraana obodi teyafiira ku 83 gwerabe bali abeewaffe gye bafiira nga babulamu aga myaka 5 n'omusobyo gw'obadde oyogerako. Bo bakaddiwa laba ka Museveni kagundiise kaliddeko kye kaliddeko. Oyegede mbali mukutta mukuyuzayuza kwokya mukwonoona wanjise geregeranya akati balaka katubale nti mu bantu baffe babadde balwanirira okubeera nti Yusufu Kirondere yafudde nga mukulu ndowooza afudde nga wankaaga yawanga ekimuyambye okuwangala enkaaga kubanga ebyobufuzi yabiyingira mu 5 ate nga yafuga ennaku 61. Okiregedde ku 6 ne bagandiwe mugjeewo. Naye bano n'obalaba bamini bayingira mu magye nga balina emyaka 2 alidde emyaka gye gyonna 8 n'akiteeka wali ate ne yeefiirira mu ddwaliro bukadde olumbeero lwamwekwatira n'obote olumbeero lwamwekwatira. Naye abaffe abantu ne batemulwa. Kakati waliwo ekintu bannange kye tuteeka okutunuulira ku mawanga kuno
ojja kubeera mu nsi y'abeeru bakugambe nti ekitundu ekyo abaddugavu tebakiyitamu. Bwe tojja kugamba nti abantu bali bataddewo nti abaddugavu bonna tujja bakuba banaayita mu kifo kino, ogenze genda kuyitawo nga mukazi, sigenda kuyitawo nga muddugavu. Bwe baba bagambye kuwala n'abaddugavu, naawe olina kwekuumira mu buddugavu bwo. Oba oyagala, oba olowooza Mukama yakola bulungi ng'omuddugavu, oba olowooza teyakola bulungi, bo banaakola bajja kukuba bukubi. Gwe mutawaana oguliwo. Wano jjojjojjo bakwata omuvubuka eyo mu Amerika muddugavu atambula lwa langi bulangi, tebamumanyi tabamanyi, ne bamukuba emiggo, ne bamusiba ku gundi ku vaani yaabwe, ne bamukulula. Paka amagumba gonna ennyama yonna ekkubo bwe yagirya n'asigala amagumba paka we yafa. Nga bagenda bamukulula ku kapikaapu kaabo. Kati gwe ng'ogamba nti nze nja kuyitawo kubanga nze sifaako ebyo ebyabaddugavu, ffenna tuli B'Amerika, nze kati ndina ebintu bingi nnyo byesobola okubeera, n'olyo kati nze ngenda kutandika kuyitawo.